alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukajja mu maaso n'omusomo gwa amaka gaife n'abakoba nti bwe gatereera bijjatereera yani tuwangaala yabigonooneka bijja kuba bideemi. Ensonga saawa eno eriwo tuba mu nsonga d'abafumbo aye nga ekiri kubaleetera obuzibu mu maka jasi butategeera buvunaanyizibwa bwa buli omu. Amasuuliya ga buli muntu mu maka obusiraamu baagagabanya bulungi. Buli omu mu maka ge, omwami biki byoteekeddwa okola, omukyala biki byoteekeddwa okola. Ensonga ey'okubiri, Katonda yatoola obuvunaanyizibwa nga butambula n'obuyinza. Omuwala nga kali kufumbirwa nga kali mu maka ga baaba we, obuvunaanyizibwa n'obuyinza biba mu mikono gya baaba we. Era muzaire w'oyo amubaako n'obuvunaanyizibwa n'alina okumuliisa, n'alina okumusuza, n'alina okumwambaza, n'alina okumwidandaba, n'alina okumusomesa. Ebintu ebyo ebitaano ne bisinga okutambuliramu obuvunaanyizibwa. Okutaamu sente, ninze ndisasula school fees wasoma, ninze ndigula omufaliso ne blanketi byosulaku, ninze muna ekisenge ndi kino kisenge ky'abaana nakizimba wanapangisa. Bwe mbanga ndinze na mukyala wange mpangisa ruumu ndala yonka. Aye bwe mala okuzaala kasookulakulamu mana nti kyetaagisa opangisa ruumu ey'okubiri n'asasula esente edo. So obwo obuvunaanyizibwa bwe mba ninabwo buba bukakatako okuba nga oŋŋondera ate nga nkulinaku obuyinza. N'olw'ensonga eyo abaana mukitegeere nti abalata baimwe nabo balinaku obuyinza nga mukaali mu maka gaibwe, era nabalinaku obuvunaanyizibwa. Gyaye baba akugulira olugoye, gyaye baba omukooti ndi mulwaire akwidandabe, gyaye baba omukoba endala erikunuma akuwa esente ogyolye, gyaye baba ku kyolukwetaaga kyona kyona ekyetaago bw'oba ng'okaali mwana wa buwala, ng'okaali mu maka galataawo. Kasita ofumbirwa olunaku baba ole yakoba nti ndikiriza okufumbiza muwala wange Zainabu ku magale g'omuwaire ag'edola 10 oba emitwalo 10 oba ddala muteesa gaini ako n'akuwaayo, n'ole muvubuka n'ayogera ekigambo kigamba nti ndikiriza okuba nga mpasa muwalawo, yena nayikiriza. Ekyo kye bayita al ijabu wal kabul, era n'empagidde obufumbo. Ebyo ebigambo ebyo biri kasa byogerwa geenaawo, geenaawo ndiramu nti geenaawo. Ebintu bino byombi biva mu mikono gya lata gya baba akuzaala jayira mu mikono gya musaada ono. Era ku saawa eno omusaada ono gw'oba olina okusaba aw'okusula, era obwire obwo bwene tojasula mu kisenge ky'obaire ng'osulamu. Era abaatusookawo eriyo sahabi y'omu yali kubuulirira omwana we, yamukoba ati nja kumiisinga nga ndikulingawo osula ng'ozirawo, yali maama muzaire mukazi, nja kumiisinga nga ndikulingawo osula ng'ozirawo. Ayi kitegeere nti yogiire nzirayo kifo. Kyali ali kumutegeeza, yali ali mukoba ati era yogiire omuntu ajja okuba nga alingirirawo osula okubona kiki weebwika tiniife abazaire eyo bituviireku. Era ebulangiti gy'obaire weebwika kadeeka k'obaireku omusaadde akutwala yakuwa bangalo, wava ku kadeeka wajja kukitanda 6x6 oba 5x6 oba ekyo omusaadde kyaba asobolire. Kati obuvunaanyizibwa bw'okusula, obuvunaanyizibwa bw'okulya, obuvunaanyizibwa obw'okwambala, obuvunaanyizibwa bw'obwidandabi, obuvunaanyizibwa bw'okusoma buviire mu mikono gya muzeeyi, bize mu mikono gy'omusaada ono. N'olwekyo bw'ebanga bitransfer eyo eida terekayo buyinza, n'obuyinza bwona buyidiraku. Wano ndikwenda okutegeeza bababa abasinga obungi wano kyabalema. Bwawaayo omuwala ayinza aweeyo obuvunaanyizibwa obuyinza abusigazi. Nawe bwe yagaana nga buli kaseera ayomba ni mukwirime we, buli kaseera ali kumukonzi omuwala oyo ne mwenda wange tiniwe omuzaala bwe mba mwenze tiyinza n'akusaba. Abandi bw'ayenda muwala waje amukubira bwa isimu yamukoba ati ndikwenda tulina olukiiko, aye nga tategeezezza musaada gwe yakola ki, gwe yagabira mwana oyo nga tayidi nti obuyinza bwamuva mu mikono. Abantu abo bagabiiza ino abagala, abazaire mugabiiza ino abagala mu bufumbo. Omwana yakola ensobi yagira afuna mu maka g'omusaada, yajja olw'okubanga niwe omukobye, yena yamubuuza ekibuuzo ati ondobera niwanzaala. Abandi bali kuvanga mu maka bajja baakola, aye nga batamwikiriza. Ajja okola ati banga akola ati gakata kaaliwo awuna kuvaawo. Omusaada ajja okutuuka waka ng'ozirawo, ajja okukubira esimu bw'omugema mukoba oti nze natandika okola mu katale. Inyabo ojja bujje nga tikwikiriza, ke kapito wa mutoirewa ojja okwetegeeza nga baba we yamuweza kapito wamajja okole akulebera ati okola. Ensonga eyo bababa, ensonga eyo tintuufu.
obuyinza tibukali mu mikono gyammwe kubagala be mwagaba obuyinza buyira mu mikono gyaiba eyamuwasa enkolagana yonna ye esigaire kuba nti omulina mwana wo musaayi. So please you advise bawa amagezi kwegamba wajjihuhum balungamye ku ekyo kye balina okola. Bw'abanga mutabani wo gwe bawa omuwala wakamulobera okukola mwete bwete mukola mutabani ensinga bwekyuse ebintu obibona abasadani fo sooka okufa ebyo abantu batera okubyogera okubanga osena bafuga ajali ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo omuwala singa ova ku nsi nga wali alina ekyokukola ng'eriyo kyategeera okukola kikuyamba iwe kyayamba niye n'abaana be munaaleka. N'olwensonga eyo mwikiriza akole mbani kusaba busabe mwoyo mulungi. Omusaada bona omusaba otyo ajamana nga omuwa respect era ajja kuyikiriza. Aye kiri kuleeta omutawaana n'okubanga oliko sakifuba obuyinza olikubeeta oti bubwo. Then ngamaliriza abakazi bali kwebuuza lwaki abasaada tibakabagulira mmere waka. Mu bantu abatagula mmere eri abagayavu obugayavu era balina emisango mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda okusooka otegeeza abalenzi mwena mwena abafumbo abalina abakyala nti ezira kibonerezo Allah kye yakoba nti togulira muntu mmere niga abanga eziza musango ki mu bibonerezo ebyo kizayo. Allah yatukoba nti wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila. Omukyala gwoba otire nti aida kuva ku mulamwa Allah kiyatwikiriza okukola kyeyasookera ku ng'ekibonerezo kumubuulirira. N'olwekyo omukyala alina kyakoze ekikuniiziza abasaadde bakusobera enkyo lwene ng'akwatidde akuwa mmere tamuwa ssente tamulekera mmere mulwokuba yamuniiziza. Ani yakuba ati ekyo kiba kibonerezo kyoboneza nakyo omukazi oba abaana kubanga omukazi oluusi alina kyakuniiziza ate abaana baza kibakuniiziza. Ayo olwokubanga toli kwenda ali emmere wamwima ssente wamwima emmere wabanga n'abaana endala ebalumye. Innocent people baza kye bakoze endala y'abaluma buli lwebaluma nga obayimya emmere ofuna omusango. N'olwensonga eyo Allah yatukuba kubabuulirira bwebaba badeemye kuba tubasenguka mu nsonga d'obufumbo bwebaba badeemye ng'osobola okukuba mu kuwukuba kiba kideemye okwawukana kuliwo. Aye eza kibonerezo kiri mu kuyima mmere. Aye nenda okubategeeza nti ensobi edo oluusi giidawo olw'okubanga abakyala mugayaalirira wano obuyinza ezza musaada ajja kuyikiriza kubanga obuvunaanyizibwa abutwala aye ng'obuyinza bwamuvaako. Buli lwaida akanga ozirawo buli lwaida wakanga tomusabye ofulwime abaana be bazirawo eri abakyala saawa eno ng'abaana babagaba abasaada gye batayidi eriyo omukyala yatwala omwana waiba omusaada tayidini yaali. Aye bw'omubuuza otumuna omwana w'omusaada wamutwalawo omwana omuwala akuze awoza kirala nze omwana tiyinza kumuta mu mikono mikyamu lwali gatuufu atafaayo omwana waaliyo aye nga tamwikiriza kutegeera gaali tamwikiriza communicatinga naye. Kati omusaada ngoyo ajaba atya n'amaani agaddukiriza obuvunaanyizibwa bwe. So abakyala oluusi nimwe muleeta obuzibu obw'okubanga abasaada bava ku buvunaanyizibwa Allah bwe yabakoba okola olw'okubanga mabatolaku obuyinza bwabwe. Buli lwasigaza obuyinza obuvunaanyizibwa aba ajja kubutuukiriza. Mbebaziza okumpuliriza tube abafumbo abalungi mu bufumbo bwaife. Saba Allah ow'ekitiibwa abenga ata omukisa mukutu guno era twongere okusoma emisomo insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.